Twagala tukube otusigire mukimanyi walulidde wadde onyumiza eggulu nongamba omusajja akoze oluyimba industry ezemu neddamu ebbugumu sooka otusigiremu ekifaananyi waluwulidde otya message yabadde mu luyimba eyo wagitegedde otya wagifunye otya? Ekisookera ddala abantu nabagamba nti Bobi Wine yalina industry eno yagikutte bw'ati yasumulula ate yasiba okitegeera. So oluyimba Salvation Song luyimba lwa message lwa nkyukakyuka kinasinza okwagala ku ye King Saha yalina line gye yakubye nga yo ya Lusoga. Ebiseera ebisinga nti oluyimba tatulooza ndugenda kubeera lwaffe wano wokka nene lusala Nairo abasoga nalabye nga basuze basagambiza badigidda kubanga message yabatuuseeko n'abantu abalala bonna abagala enkyukakyuka. Oluyimba lwajjidde mu time entuufu nga tugenda mu kalulu 2026 message eyabaddemu yabadde yeeyo Munnayuganda gye yabadde alindiridde nti ebintu Bobi Wine byayogerako oyinza okuba tomukkiririzamu but maaso eyo gye bujja ojja kumala okkirize kubanga ebiseera ebisinga ffenna tusobola kukkirizamu ekyo kyakkiririzaamu abamu naye okusiza ku message eyo gye yayimbye yatuukidde ddala ku Munnayuganda nti byendaba akaseera kajja kutuuka naawe otandika obbiraba tulina ekyokutabika Oluganda n'Olusoga olowooza kabadde kagenderere kubanga 2026 ono waliwo abantu abeetaaga okufuna message eyo bannayuganda nsuubira bonna bayayanira enkyukakyuka message babadde bagyetaaga so yatuukidde mu time entuufu ate ne neebaza mwami Padman Kayiwa nti yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Abamu babadde bagamba nti oluyimba lwabadde lwa mangu naye time yabadde yeeyo kubanga otunuuliramu Bobi Wine abeera bize ebbanga lyonna y'ensonga lwaki yabaddira ku mukolo gwa kwefu n'asindika obubaka nti abeera bize n'akadde ke yafiisizaawo n'akwagana ne King Saha. King Saha yabaddeko ng'ayimba ennyimba nnyingi emabegakaawo yafulumya ennyimba 10 ez'enkyukakyuka kati kyemmanyi nti bwe bagattako na luno kitegeeza nti nooba oliawo message yabadde kiriya nnyo ku muntu owa wansi naddala yayanira enkyukakyuka. Yes. Luno oluyimba abasinga okulonda okwaggwa bakozesa nnyo umbrella tiki nga oluyimba olujjukira olwo mu kaseera kano abantu bagambye nti batunulidde luno oluyimba bw'otunula enfaanagana za zino ennyimba luno oluyimba luyinza okukola mu campaign eno no kati mu campaign lujja kukola kubanga title y'oluyimba lugamba nti I'm not your enemy siri mulabewo nti eyo message esobola okusaasaana wonna okitegeera. Abantu bangi nje bakyali eyo nga tebannaba kukkiriza ku Honorable Kyagulanyi kati nga ye waageza kugamba nti siri mulabewo luli eri mu campaign eri yaleeta nwanirira gwe like afande nwanirira gwe sirwana naawe nwanirira gwe naye lwayi lulungi nnyo mu campaign eri ya 2021 kati no yaleeso ayongera kunnyikiza ki message I'm not your enemy siri mulabewo. So mu mbeera yonna lusobola okukozesebwa mu campaign kubanga sofa kino tukyetaaga mu time eno ndowooza n'abalala bonna b'ebibiina ebirala balina okunoonyayo campaign songs ekintu ekigenda okusigala ku Munnayuganda asobola okuba nga akukkirizaamu akulonde ku mitendera gyonna. So sa campaign song message ngumu nnyo ku Munnayuganda era lujja kukola. Sula njagala tudde